You people. Teri muntu ayagala kubeera single mother. Bwe yeetaaga okuwasa omukazi azaddeko, gino gye mitendera gy'olina okugoberera osobole okufuna mu mukazi oyo ebirungi. Tusoose n'omukazi eyazaalira ku luggi ewa kitaawe n'omusanga ng'akyaliyo. Oyo omukazi ateekeddwa okuba ng'alina omwana ogu. Oyo omwana aba yajja mu nsobi kuba naye muntu, si malayika asobya. Naye bw'osanganga omukazi ng'ali ku lujja lwa kitaawe ng'ali mu baana aba, nga bonna bazaalidde ku lujja, ogwo guba eyeba tekyali nsobi, ogwo guba gufuuse muze. Ne bw'onoomutwala mu makango ajja kuzaalirayo omwana atali wuwo. Oyo tumuvuddeko. Omukazi owookubiri azaddeko omulala, ye mukazi eyanoba mu makage n'omusanga ewukazi gwo. Oluusi ng'ategedde obubi obwali mu kweyombekera, nga yandyetaaze okuddamu okufumbirwa. N'omusanga n'abaana abali mu babiri paka ku bataano. Mulungi okuwasa bw'abanga alina empisa. Wabula aliko akakwakkulizo ka mulundi ogu gumu. Nti emikisa 9 ku 10 okuddamu okusisinkana bbaawe. Olw'ensonga ayina ekimugatta wakati we ne bbaawe be baana bali. Abakazi twatondebwa nga ffe abantu ababuzaabuzibwa amangu. Togenda mugana kusisinkana taata w'abaana be kubanga ajja kwesanga ng'alina ebyetaago byamufunako. Oba taata w'abaana be bw'anajja n'amugamba ebigambo by'okumwetondera nga gwe wamuwasa dda, ogenda kikola otya? Kale bw'oba olina ebbuba ng'owulira liwera bulungi ng'oliyina mu kiro, omukyala oyo wandigize omwesonyiwa. Bwe buzibu bumuliko nti alinawo ekimugatta wakati we n'oli gwe yayawukana naye be baana bano. Wandigize omwesonyiwa n'otamubamukirako, aba alina ensonga ze. Oyo tumuleke. Kaakati bannyinanze mwenna abagenda okuwasa, ng'owulira oyagala okuba n'omukazi ewaka nga bamuyita wife material, obanga olina omukazi yenna gw'odeetinga, wuliriza ebintu bino wammanga. Mulekeraawo okudeetinga abakazi, oba mulekeraawo okunoonya abakazi be mugenda okuwasa nga mutandisizza ssente. Kubanga essente olwaleero weeri, enkya teriiwo. Sigamba nti obutabeerawo ogenda kwavuwala, nedda, wabula esobola okukendeeramu akatono. Ate abakazi abasinga ekyo tebakimanyi. Omukazi buli lw'omutandisa ebirabo ebingi ng'omukwana, obwongo bwe bumugamba nti ebbanga lyonna ebirabo ebyo bigenda kubeerangawo. Bw'omala okumuwasa n'omuteeka mu maka, ne yeerabira nnyo nti luli obadde okwana mukwane, nga mu mwezi omusisinkanamu emirundi 2, kati omuyina ewaka buli lunaku. Kitegeeza buli lunaku ovunaanyizibwa okubaako kyoleka wa ewaka. Kitegeeza ebirabo biri bye wamuwanga luli mu kusooka bigenda kukendeera. Ekyo omukazi takisobola kukitegeera. Amanyirawo n'agamba nti wamukyaye oba wafunye omukazi omulala, oli mu bwenzi. Kumba obuvunaanyizibwa bweyongedde okusinga ku kyewakola ki? Ku kyewali luli nga mwedeetinga. Mukendeeze okukulembeza ssente zammwe n'ebirabo byammwe mu maaso g'abakazi nga munoonya abakazi munaabeera nabo ewaka. Omukazi omuwasa n'omuteeka ewaka nga muli babiri, n'ogula enkota y'ettooke era ng'ogula kiro y'ennyama, kubanga muba babiri. Ne mufuna omwana ne muwera 3, kitegeeza obuvunaanyizibwa bweyongedde. Omukazi n'ogula enkota y'ettooke olw'obuvunaanyizibwa obwokusatu bweyongerako, n'oleeta ne haafu y'ennyama, mateeka agenda kugamba nti wayenze oba wakwanye. Obwongo bwe bulwawo nnyo okumuweereza nti twafuna omuntu ow'okusatu, kitegeeza nti ensawo yagaziwa, tulina kukendeeza ku bye tukozesa. Okitegedde? Abakazi ekyo tebatera kukirowoozaako. Kubanga watandika ng'omuwa bingi, wamutandisa bingi, ye obwongo bwe bumugamba nti ebbanga lyonna birina kubeera bingi. Batono nnyo b'osanga nga bakitegedde, n'akitegeera nti luli bwe bampasa twalinga babiri, nga kitegeeza omwami wange ansobola. Kati obudde buno obuvunaanyizibwa bweyongedde, ebimu birina kusalikako. Abo batono abagenda okukitegeera. Kale akaleero kabadde kampi mukko naye mmwe basajja mmwe bannyinaze. Mukulembeze ebigambo byammwe n'obwesigwa bwammwe eri abawala abato abatannafumbirwa. Oba oyo yenna gw'osisinkanye gw'ogenda okuwasa. Bw'ona omusisinkanye ebigambo byo, omukazi omutuufu anaakwagala, takwagala lw'ekyo ky'olina. Aba ayagala ggwe muntu. Ate mmwe bakazi bannange nammwe abawala abato abatannafumbirwa, nga muwulira mwetaaga obufumbo, mulekeraawo okufumbirwa abantu olw'obusobozi bwe bayina. Fumbirwa omuntu okuwulira ku mmeme we, obusobozi, ebintu by'obusobozi Katonda yabiteekateeka, tegabeera magezi ga muntu. Buli muntu alina obusobozi. Abasajja bajja ne babakwana nga bali mu mamotoka g'abantu, bagatutte ku kanabo okugooza, n'agenda n'ateekamu jjiini ye n'ajja n'akusisinkana n'omulaba mu kamotoka n'ogwa amatu. Nedda mukwano.
yagala omuntu nga ddala kivudde ku ntobo ya mutima gwo. Salawo okufumbirwa omuntu nga kivudde ku ntobo ya mutima gwo. Kitegeeza oyo oba ofumbiddwa mukwano gwo. Ne bwe wanaabaawo ebinaaba challenging ojja kwanguwa okubitegeera kubanga wafumbirwa mukwano gwo ng'omanyi nti enfuna ye eri bweti. Mwe bavubukamu abakulembeza enfuna yammwe eri abakazi mweteeketeeka okubasuulira abaana kubanga omukazi yatondebwa nga ye muntu ategeera ennyo naye ate ye muntu asiruwala amangu. You people teri muntu ayagala kubeera single mother nga kiri wali mu koona kinninze nze nabagamba siswala kugamba nti right now I'm a single mother. I'm struggling with my child. Omwana wange walwala. I'm the one paying everything. Ndewe nali mu ddwaliro ku operation. Nasaba sente anyambeko n'akasente bantwale mu operation. Niyo nkuba amasimu gange nga tagakwata. Naye nga ate nali mugambye. You get. Naye n'olaba kuno ebisajja ebisiru n'ebikazi ebisiru nga bajjajinga single mother, ngu single mother abeera n'empisa embi, single mother tabeera mugumiikiriza, pozi single mother, pozi waati. You people. Waliwo single mother gw'otunuulira n'ogamba ono teyali menti kubeera mu kino ekifo. Nze ndaba bikomenti byammwe abaana abasinga wabungi nga mugamba I can't believe Ashakama ended up like this. Abasinga obungi. Naye nga why? Bani abatufuula kino kyetuli ne mugenda ku bukamera ku interview nga mwogera ebitakwatagana. Naye ng'omukazi gwe wazaalamu wafubutukayo n'ayogera. Ate gwe ensi ekukyawa nnyo nkiddamu nnyo n'obula ne woonywa amazzi. Mutukola ebintu ate nga abantu bamuli tukola ebintu nabo bali kuno ku internet nabo. Ateeka wali ka caption n'omuyitako for you page nga taddewo kali ka caption ayagala kulumya n'ogamba okay oyagala kulumya nze because moving in you know ate omuwa mutu kyayiva ab'empisa embi you settle naye nova wendi n'ogenda n'opankiza omuwala omulala akazigo naye n'omuleka n'ogenda wala n'opankisa akazigo era n'oleka like lwaki tolabirira mwana lwaki tewalabirira lubuto weyagamba ayira nga ebbanga lina lyeyambala gali lubuto yabeera wa maama wange yabeera wa maama wo ebbanga lyonna lyeyamala nga ali lubuto yali abeera wa maama wange. Bwe yazaala ani yali amulabirira? Bwe yazaala ewa bwe yali amaze okuzaala ani yalabirira omukyala n'omwana? maama we nga kitegeeza Aisha Kama yawaayo ssente buno bw'abadde akola mu airport pickup. Oyagamba ababoda bagamba mbu yawaayo ssente bwe nti omuvubuka oyo gwe atalabirira mwana abonyaabonyeza ka Aisha Kama nti ate obwenzi buno bwa pifu bwakomawo ko ng'ali lubuto awo n'omulagalo n'omugoba ne munju ize ennabweru simugobako mu jjumba ye. Gwe kyomanya olubuto lwonna yalukuzaaliwa maama wange. Bwe yali atuuse okuzaala n'alinnya n'agenda ewa maama we n'azaalawo mami we n'amulabirira. Ne Junior okimanyi oli kyali wange naye oluusi neeragirako nnyo omwana era ddala ndikyaliwo wa Junior twasomako ffenna tonneegaana ati kale Junior soma namba nja nkusindikira ssente zo ozintusiza eri kitaawo. twasoma ffenna Twasoma ffenna dda nnyo. kale genda main box yange Kale Junior ontereko kahayi kale ngenda kuterako kahayi sa nabo oba twasoma ffenna oba tetwasoma ffenna yo ng'abaana be nasoma nabo namwe muddeemu ku mpisa
Ewe nasoma nawe nenfuuka mukwano gwo. Nkweragirako badde ompaaki. Namwe mumanyira bumanyizi. So what? Hakale nasoma nawe. Nkweragirako ddi tulina business ffenna. Just kamanyiro na kumanyira abantu. Wage ffe tulina byakola tubeerawo. Wasoma nange. Ololololo. Shut the crap up. Obireeta one. So what? Kati buli gwe nasoma naye. Wema nasoma nawe. Keep it to yourself. You don't have to come here. Onzijukizenga bwe nasoma nawe. It's none of my business. Nze bwe nali nyina mweri asomero. I didn't know that I would be with you. I went there alone. Nemu ina akamanyiro. Nze Junior, nze Ojiwo, nze Obio, please. Okusoma nange tekitegeza nti omanyi. Nina asobola okusanga nenkuyitako. Sina budde bwo. I don't have your time. Mumanyira. Gwe wansasulira fees. You got an opportunity to be in the same school with me. Size yafuna omukisa. It is you got an opportunity. Wafuna omukisa okubeera ko kusomero lyerimu nange. So it's not a big deal. Yeah. Namwe mutumenya. Kajina kumalako emirembe. Kati bye bamanyira alien skin. Alien skin nagamba wegobeke bye bivubuka. Mbu alien skin, mbu yasuddewo champion gudo ya muzaala. Champion gudo talina mama we, talina taata we. Muleka okutusibako abaana bammwe. Junior wakito tuyamba. Newesimbawo mu kifo kya Ssenyonyi ne tukuwa obululu. Ate Ssenyonyi yakoze eki? Wesimbe okulaba nga gwosobola okumugjayo. Tewali mulala asobola. Nesimbewo. Junior wesimbewo bannayuganda tukwagala obaddewo ng'otusanyusa ebbanga lyonna. Kati olaga Ssenyonyi ekyatwala ennusu. Nkugambye Junior wesimbewo. Ffe tugenda gula tiketi tujje tulonde ku lulwo. Kati kyogamba mpangula wasoma ebitabo. Ffe tukwegomba ffe tetwasoma. Wasoma ebitabo wali abali mu parliament tebaasoma. Ekizibu toyagala kwekkiririzaamu Junior. Kati nzije yaani? Ssenyonyi yekka obudde buno. Abantu tebakyamwagala Ssenyonyi. Agamba gwe yakoowa. Junior, nze nkulaba ng'onyumira okubeera mu parliament. Boboka, saa bintu byakunsudiya. Bwe mutu bwe musudiya abantu ne babakuba obululu. Wano muleeta abantu mu bululu. Junior jangu weesimbewo neetuuka eyo ne munvaamu. Nze sijja kufuna bululu busatu. Abannayuganda manyi musudiya. Junior, tukwagala nnyo munjagala ddi. Nga ddi lwe mwali munjagadde. To be truthful. Gwe kennyini aŋŋamba neesimbewo oli Sekadaama tolonda. Tolonda na kulonda. Oli Saudi Arabia gyoyogerera. Junior, nja kulonda. Oli Saudi Arabia nondo otya. Nada tandikirawo. Nze nakoowa enkwe z'Abannayuganda. Nakoowa enkwe zammwe. Oluvaawo, Sister Junior yeesimbyewo. Manila papers, nothing. Amafuta temumpa. Neesimbawo ku bigambo. Obadde oyinawo mmeka ssente. Mmwe bayizawo abaana mu abali e Dubai. Mukata. Omaani muwabizza abantu. Mwine engeri gye musudiya abantu. Jango tukwagala ngaddiro wali onjagadde. Nga musiba wano munvuma. Musiba munvuma. Taka Junior tekategera wano full figure yali agenda okunsiba nga mwaseka. Nze Abannayuganda nabavaako. Muli bankwe. Era ekyo kyo mukitegeere. Nze sikya bintu byakunsudiya. You have made people to do mistakes. Ssenyonyi leero gwe muvuma mwali temumwagala. Wano nga mwatijjisa Ssenyonyi. Iye abanayu bw'oba oyagala okugwa amangu weeteeke ku Bannayuganda. Olwaleero bali ku Ssenyonyi bavuma baali bamwagala. Kati nze saa bintu byakunsudiya. Tubanze ebintu ebyo ebyobufuzi. If you want to see nti politics is a dirty game muyingire. Ebyobufuzi tewali mukwano gulujje n'owingi. Buli omu agoba interests ze. Wano oyingira akalulu ne bakuba akalulu nodda mabanja. Ninga just kintu kimu kutuula wansi wamma. Si buli omuntu alina okuba MP. We all have different callings. Nze Junior, I'm a leader of people's hearts. Ndi mukulembeze wa mitima gy'abantu.
nze Junior bwe nyenda ku mukolo ntula maaso ate MP n'atuula emabega basobola okunyanjula ku mukolo nga MP tebamnamwanjula because leadership is not about positions obukulembeze si bifo wabula kuba kwagala kwa abantu. I'm already leader. Kati Junior mbera muloji nga nebasi kati mbafugedde. Okay, kale ne mwandi badde mwagala Junior mbere MP. I am always in lodges nga nebasi. Kati how can I get time to lead people? Nawe kirabe nzame lifeist. Mbera mabala, mbera maloji mbakazi. Kati obudde mbujjewa obugenda ku floor ya parliament. Nadda nawe kirowooze, just be fair. Where will Junior get the time to think about mwe? Ebizibu byamwe. Manyaba naku mumanyira. Mujja kwa mwakanyonda mutandike. Junior ngate tukulaba. Please. Ebintu ebintu tugenze tubyejjamu. Nange munzireko mukole ki, so let me live my life. Okisegeera. Mbere mirembe gyange. Naye mu byenjize mukole nnyo ssente. Mbabuulira ebirala byonna bikole naye ssente z'obujjanja biziteeke ebbali. Bannange okulwala kuli expensive. Mugende mufune kye bayita medical insurance. Omuntu agamba mbu money can't buy life nga tonnalwala. Ebintu bisatu bikulu. Buli kasente kofuna tereka kake eddwaliro. Abantu bangi kyendabye bafa lwa bujjanjabi. Kyekita abantu ennaku zino bujjanjabi. Bannange mbakubira omulanga buli ka saving kofuna at least bane medical insurance. Kubanga okulwala kirala ne sente kirala. Bane sente zigula obulamu. Ekyo kyo tiwaba kikulimba. Esente you people. Nze bino byenkubulira mbirabye n'agange. Ate nali mbibuusa amaaso. Mugende mufune medical insurance ojja kulwala wano. Ngekiyinza okweyimirira ze sente zo. Yo money. Ekyokubiri bw'oba toyina sente. Bw'oba toziina beera ne famire yo. Tewali kintu kisinga famire yo ng'olwadde. Kubanga emikwano gigenda. Abo bonna abakuwaga bagenda. Naye famire yo yetajja kuvaamu. So many times tubeera ku nsi kuno ne tubuusa amaaso abaana baffe. Era nze bwe ndaba omuntu avuma mukyala we amanyira mukyala we neewuunya. Family is important. Bane family kintu kikulu. Mubeereyo mabaala. Naye olunaku lw'olwala ne bakuteeka ku kitanda. Bakwano bo bayinza obutajja. Naye abaana bo ne mukyala wo be babeerawo. Ekyo nakyo kikulu. Muwe ekitiibwa bakyala bammwe. Buli kantu konna koofuna kulembeza famire yo. Please. Bino mbigamba muganda wange. Family is important. Ate kye nali simanyi na kumanya. Naye abantu munnaye tebalina budde. Olaba bino byonna bye tuli ku social media tebigasa. Naye famire yo yegenda okubeera waawo. Bakwano bo bayinza n'obutalabikako mu ddwaliro. Ni kati n'osanga omuntu ng'ali ku mukyala wa avuma. Do you even know the importance of a woman? Omwekye bayita omukyala gwe. Bane family. Omuntu takujjanga ku family yo. Bw'oba yategeera omugaso gw'abaana b'olwala. Love your wife and your kids. Because they are the people who will be there for you. Tewaba kulimba. Tewaba kola ki? Hey, nze ask me. Nze nkubuli out of experience. Bannange olaba omuvubuka ng'amanyira mukyala we mubeereye vubuka n'omanyira omukyala gwe wazaalamu abaana naye leeti miteriyo olunaku lw'olwala bw'otegeera famire kyeki. Abantu bajja ne bagenda n'abamu tebajja kulambula. Ekyokusatu bana emikwano. Nze my dad ekimuyambye ayina emikwano.
nti president w'eggwanga watuukira okugamba nti bakuwe treatment yonna gy'oyagala. General Muhoozi, General Sale, Speaker wa Parliament, ba honorable ba minister abayina okuba nti alina ekyamakulu kyakola. Bana emikwano. Ebyo bintu bisatu bikulu. Have medical insurance because you need the money. Era omuntu yenna gamba money can't buy health. Money can buy health. Obujjanjabi bwa bbeeyi. Respect your family because they'll be there. And get friends. Tuamutimina mikwano. You have few but genuine friends. Few but genuine. Nze byombiisemu. People have disappointed me. Nze kuba tatange olwo yalwala. Nina abantu be nali ndowooza nti bantu bange tebankubiranga na ku ssimu. They have never called me. Nze tatange okuva we yalwala. Waliwo abantu be nali manyi nti bange. They didn't bother. Kati nze njize ensi. Era nze the only message. Era lero Daddy Mugambi. Ne mugamba if the president has come. The CDF is there. The Speaker of Parliament is there. The message is you have your people. Oyina ababo. Oyina ababo. That's the message. There are people who thought mbutatange mbutayina mikwana ajina era jazze. They have come. That is the message. Sound and clear. His people have come. His friends have been there. Echo chimala. Echo era nage bebe kulu. Nti bebe kankule fa balwani. Bobo olwana olutalo. Nula banga ababo bazze. Tegero ina ababo. So my father will get better. Ketuongera omusabira. Ayongera okuona kwa era teri atalwala after all. Everybody follows sick. Ababukedde mwebale komya stories amu. I wasn't happy with you. Ababukedde. So stories zo zayimirira. Saya kulaba mawulire nga gawandika about my dad. Mumulinda awone mumuwandike ko bulungi. Stegera. I don't want to see any media writing about my father. Mumulekasa okawone. We shall have time to do interviews. Buli kye mwagala omanya. We shall have time to, but right now, it's not good. Njogeranga mutabani we. I'm talking about my dad. Wadu agala njogere kwani? Kati wadu agala njogere kwani? Ngambye sagala mawulire kuandika about my dad. Era nebuke the stories ayo yaziyimiriza. I called them. Now it's now enough. Kanange. Tujanjabe ate tuteke ko no kusoma mawulire. No. So you will be fine as usual. What else?